Karere sindiyo mzuri. Sindiyo. Yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiisewo. Bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna banna Uganda. Bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu. Musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production. Naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu. Bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okulabika nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema, mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Entandikwa egenda maaso ate nete era nga Duncan Digital Studios tutandika butandisa ate nete era nga sagala bakunyumiriza onyumereza Buwambo Boys ekyali ntandikwa firimu egenda maaso ate nete Kyotera film production tutandikiddewo mu bulambalamba eno sagala bakunyumiriza onyumereza. Eno nemanyikiddwa nga NDOKOSE EDDOGO. EDDOGO agamba alyamuse alivuddemu nga bagamba ni firimu eno yanjawulo era bagiweereza eri abavubuka bonna abayise mu bintu bingi ebisoomooza naye nga bakugamba ni Katonda lyekkubo lyokka erikutuusa ku buwanguzi. Efirimu by Duncan Kataala Mwesijje Alex ekyali ntandikwa Duncan Kataala yagikuwandiikira so nga Kyomuhendo Angela costume designer bagamba Duncan Kataala Taddoba ye director ate nga Ronald Omusiru n'asirwalira mu location zi Duncan Kataala yakoze ku editing ne visual effects. Kaakano tugenda kusinkana Okiria Ronald omuli Mwesijje Alex ng'akwerezanga Kalyama tutandika butandise egenda maaso. Mwanja Stephen Juju Jajja Juju Kyomuhendo Angel ono ng'agenda kuzanyiranga Afande ekyatandika Duncan Kataala nga kuzanyiranga Amoni mu firimu ye y'omulembe tutandise Kidde Esiterewo naye ng'akwerezanga Jajja Omulaguzi. Mutyaba Alex ng'akwerezanga Kayongo ekyatandika butandise egenda maaso. Ronald Omusiru nga naye tugenda mulako mu firimu yaffe etandika. Bakuwa eddagala wadde toyina ssente nekakasa nti odda bw'otodda oba oleese buzibu kasita tokomawo oba oleese tagali kati oluvannyuma Inginiya kiki? Mwana abasajja banziba nga bakola bubi bintu byesiba bwavu bunnuma ekateri kyakulya agenda buli omuntu yenna amukaabira ennaku ye wakiguddeko ogumira muganda wange bambi ng'olabye n'ebizibu ennaku zino miliyoni 35 sente nnyingi. Inginiya n'agamba inginiya kasoka kwekozesa nze njagadde enkweyo kesatu ku sente ziri z'obanja bamuddiza kuze bamubbako. Firimu egenda maaso ekyabadde mu ssabo buli yali ku sente akole ki biggwerawa amuwaddeyo esatu ebizibu bimuli bubi abaye bagaba ku sente kubanga firimu yino musajja atwakomawo ng'atandika ayite bamugamba tasobye eddagala. Bamugamba tasobye eddagala. Tunulira
Tunuulira atandise yagala buli akwata ku ssente jajja buli akwata ku ssente neyaziwunyiriza mumutugenda buli yaziwunyirizaako neyazirootako tugabutuzi gamuna buli eyazirabako eyaziryako eyazigabanako tugabutuzi. Tunuulira buli yalya ku ssente kutugwa. Njagala olabe maama omuli bono wuuyo nawunu engeri gyali omutemu wa miranga agenda akaaba kati nga wayita ennaku 3 baalirizinga nawunu nga tudda ku mirimu bannaffe bali mu kukola sente wekanabaabwo inginiyo okuva leya yavuwala bano bagenda beeyiya nagamba woba oteekamu sementi kati ojja kutulemesa ekyokulya. Jjukira ne bwe tukolera tebasasula bulungi. Bw'atuwa obusawo 2 mu ggaali 6 oteekamu kamu kitundu. Wabaawo abagula akasawo kitundu kyako. Firimu sooka agikuba omuyiko oli awulira akooye. Ate leero sementi baataddemu yenna siwali njawulo. Abazimbi bo bafunira ku matiriyo mpulira nkoye nange kwe ebuloka yasimatuka nejjokuba omutwa negwabya bannange maama nyabo tuli etandise gwe kayongo kati wanyenya kayongo kuba anyenyezaamu omuti kayongo omuti eddala kwaliko omusumaali kyegwakola Ronald omusiru firimu yiino kiki ekibatuuseeko. Waliwo ebintu ebibaawo n'ogamba accident. Ebintu bibaawo n'ogamba nti accident naye eno yabadde accident kweri. Tunuulira efirimu egenda maaso. Kyetwagala kwe kumanya luddawa gye biggwera ne firimu yaffe njagala olabe. Gye nkoze nnyo olwaleero akanebakemu wano wadde omuddamu omumuzi malimu entwala obuzibu bwonna. Tugenda maaso. Omuwala aba atambula baamukuba piki. Owa piki yagitwalira bannange muganda wa inginiya baamukuba piki. Ono agenda okujjukebera ku loozi. Bano bonna jjukira ono yali akasente eyabba yamuwaako kuba jjukira yali amukwana. Firimu egenda maaso njagala olabe ate n'oli naye bwe yaleeta ssente laba firimu. Mukyala yinginiya baali wano ogenda okwerekereza abadaali ekatalo ogenda okwowolera bannange babeera ogamba bawe kiki ende kweyisewa ende kwegukidde mu kikolwa ebadde mu lujja lw'ekikolwa ogenda okwetegereza omukazi yajja jjova mukazi atanywanga ku mata ebimba jjovu yaziza bongo bannange tabwegudde omukyala kawogosa faali ne muzigo buli yakomba ku ssente tabweguse munnange oba okyalyawo mwami kalyama omukazi bamukubye piki muganda bamukubye piki olengera ebizibu by'ensi. Firimu eno nga tugiraba oluusi bw'oba obbiddwa Katonda yaba ayagala kibe bwe kityo. Kati buli ogezaako okuwaalira okola loosi nnene muganda we mufu
n'omukyala mufu musabo bagamba buli yali ku ssente neyaziwunyirizaako jjukirayo omuwala ye baamala omuwa n'aleeterako mulamu we ayamuwa ye yabba kati yingini abadde anoonya okuseka wuno afundikira akaaba efirimu egenda maaso mwenna abatulaba firimu ku ssimu muli bakabi mugende maaso n'okusubscribinga ku YouTube channel eno era toyerabira okunyiga notification bell okulayika ndi obeera notified ku buli firimu yonna gye tuba twapolodinzeyo empeeyo omulembe tugenda maaso ate nate nga bulijjo jjukira eminze nkuweereza ebizibu byeyongedde kazi wange tole tukwatagana bulungi mbuzi buli kimu nga mugumiikiriza kinumi okulaba nga nvaako bwatyo kale omusajja wattu maziga atandika gugakaaba omukyala abadde amwagala nnyo era abadde bakwatagana mu bintu bingi naye mu kaseera kano ebintu bikyuseemu era bwe twogerera omukyala agenze mama nyabo bagala ekiwagama yawe n'abakyala ye yamulagirira gye balogera ekiwagama kyagala muntu ekiwagamo ndaba ekiwagamo kananga ate ekiwagamo kivudde wa mwana wa tufudde ekiwagamo mpa ku mazzi nyweko ekiwagamo kibalumbye ekiwagamo ki kalyama ono yamulagirira ku musawo omulogo nakawesa nga atunula ng'okutya maama ng'ozza obwaka tabuki odduka ki mwana wange ndabye ekiwagamo kibadde kyagala kunkolera ekyo firimu egenda maaso ono yuno ekiwagamo kyenjagaza ki kumbe naye yali omu kuba ali akasente emitwalo 3 egyamuweebwa sabu watusa obusonga ogenda okweregereza mukyala we ne mwanyina ajja bayomba ogoddako ekigambo ogoddako nga kirala nnyo bazze bambadde embugo waliwo emisinde gyakatiiriri kati olengera ensuwa eyongedde okutabuka mu nsi abaali awo endekulo yino si muno weegenderezanga nnyo bw'obanga n'ebizibu bingi weegendereze sitepu ki gy'olundukula oyinza okweyongerako ebizibu ebirala musajja mukulu ali wano tuba tuli awo musajja mukulu ng'akomawo jajja ebintu byonoonesa jajja najja jajja nensaba okuyambibwa jajja twali babiri jajja baali babba ssente jajja bamala ozibba kiki kali nga muga jajja kiriwo ebintu binsobedde nga mugamba nti jajja tuguddemu ekidumusa ewaka eyo nafiibwako omukazi n'abaana bange abakulu babiri anti kati abo bakola ebintu mulira jajja yamuga yafiirwa mukazi we n'omwana n'amugamba abo bajajja batandise okukola mwanyina yafa ne mukazi we kati wagamba buli yakwata ku ssente afe bwekityo bwe kiri naye ababbi balina okufa nali manyi jajja ababbi be bafa ababba ssente buli eyalyako naawe neoba walyako kyobula abo ababbi abagezi bw'amala okunyaga naawe akulekerawo kasita ozikwatako oba owedde endagaano eyawandiikibwa misambo tesazibwamu naddala gino emitemu akasajja kwogera kabalaata gwe bayita Mwanja Steven kabanana kyebali era omutakikole onabagamba ogwo nagwo muteera omulala kakati kino kyakuba olinga amugamba akkiriza afe
kkiriza ogende iwa eggona ogenda oli mugenzi oli mu lugendo totamu kwogera nze gwolaba ndi musigire bewateesa ne bajajja saabimanya genda ogende ondeetera buzibu kunkubya misambwa jajja munnange genda gumira okutugwako oba walya ku ssente gwe gumira okutugwa bweba bulijjo gwe webba otulimba gwe guma bakutuge wayogera ekigambo mbu buli alya ku ssente atugwe kati fuluma abasajja bakambwe tugenda maaso ne firimu yaffe jajja mbadde njagala afazaali bajjajja oba bampeereyo akasambu oli musiru akasambu akakolemu ki nze gambye tekisazibwa mbali tebadda mabega teri ndagaano ekomawo mabega firimu yino musajja mukulu bw'atyo ng'agobwa musajja mukulu bw'atyo ng'agobwa agenda okudda ebintu byongedde kwonooneka nga tajja gwe genda tondeetera bizibu oyagala kunzisa gwe wantwala ew'omusajja munnange nyamba oteeka okuba oyinayo abalala b'omanyi abakwata bino bimubireeta buzibu oyagala kunzisa kankubwera mazima n'abakyala lulyo balanzi basente z'omusajja zaamoni ebintu bitabuse okola nekimbula yamugaa jajja simanyi n'abakyala munnange bubanzi bako sente z'omusajja munnange yali ali nga simanyi kyakukola muna emiliyoni 35 zaali nnyingi akwata ababbi n'abakyala gye wali onoonya yagenda n'akozesa eddagala n'abakyala nsaba okusonyibwa amagezi n'abakyala nkozi n'abakyala nyamba wuliriza ebigambo bino kati nga mugalula kyengenda okugamba eddagala liri eri eddagala erisigadde ku ekyo kuyamba lyeryenkomeredde era lyerisemba toke guggulewo nti omaze ebyekirogo 2 yamuga ebyekirogo bikooye ekyo ekibi kyewakola abantu ekyo ekibi kyewakola kyekirondoola kati abantu abafudde bangi manye nti ebyo biweddewo ogenda okuloga omuntu omutta eddogo eritemula ne lirondooleramu n'abeewo ajja kuko wabaawo akakwate kaali kaawo buli muntu eyalya ku ssente era kwate kati yamuga akwate kuba ogende wa pasita Godoni lyonna tambula nalyo limutwale era n'eddogo eryasigala olitwale wa pasita Godoni n'abantu babendi bose kuba ogenda kubola era ogende wennyonnyoleko buli kimu obenga oweetonda gende bakusabire bakuggyeko ekikwa ndabe wabula nkugambye kwata ebintu byo byonna byobadde okozesa ng'otta abantu ku kyalo ogende bakusabire ate olokoke kyekigambo kyenjogedde n'abakyala yalokose dda ge magezi waliwo wootuuka ng'olaba amayembe gatabuse kale ne mukazi wange kale yagenda yejjusa ebigambo bino yabiraba ng'ebyokusaaga neerengera omukyala wajja akafiiramu firimu egenda maaso tebwomu ku kyalo tebuli omwanda babubi sinawenywa amazzi kati takyalina wanywa mazzi yakozesa obusungu bungi nnyo oluvannyuma lw'okufiirwa ssente kyokka ebintu by'ensi bikwewuunyisa abantu bajja ne bakubba ssente ne batambula ne bagenda abantu ne bakugamba nga walabye okubba naye abantu bali baba babbi baba bakoze bubi kyokka ate bw'ogezaako baloga then ate ne bugamba nti oli mutemu oli mulogo oli mubi nnyo n'ogoba ne ku kyalo watta abantu naye nga n'abantu be watta nabo si baali bakikwegamba ndowooza ebibi bisiŋŋana kale musajja ati yatandika okwejjusa katukwate kuba okudda eno musajja mukulu y'ono atuuka ebintu bigenze si bulungi olunaku lubadde lubi ebintu simanyi bwengenda bitandika bikunnyonnyola yamugaa kiryoke bulya buli kimu yamugani omusajja gwe nawa ssente otuzimbira ennyumba
sente nga inginiya nzimuwa nga tuteesa bulungi nnyo nti mu nyumba milioni 3.5 bewedde. Ne mugamba kale kambe nga nkola ki nga nnoonya akasente era nangubya nanga mu wiikisi 3 ennyumba ebewedde. Sente yankubira essimu olunaku oladdako bazibbye. Sente tebazijja ku nze. Sente zaali za matanga yakama bibeere. Sente yakama nte. Ngampeyo milioni enza tezikumala. Ndikodede neyo sagena bera zinawo. Ngenda mumiriya. Kakati ssebo ono yamusuubiza. Awulira aluma omutwe. Awulira aluma omutwe. Bwemu wali alemereddwa. Ndagamba nga tulaba firimu nga zino olaba siteepu abantu abaliko okuba ne bagwa mu buzibuzi bakwata. Obe nga ate naawe ozeewala. Kaakatuddako ewa Pastor Gideon. Ye Okiria Ronald original names Pastor Gideon. Hayi Mukama tukwebaza olunaku luno olwokedde. Olukeezeza hayi Mukama Katonda olunaku luno lwanjawulo nnyo Mukama. Era hayi Mukama Katonda ku ssaawa eno yennyini Mukama Katonda. Nkusaba Mukama Katonda obe naffe Mukama. Sobola okuba naffe Mukama. Firimu egenda maaso. Firimu egenda maaso. Pastor munange pastor. Pastor wawe pastor. Tabu chate. Pastor siria mirembe pastor. Pastor kwa ino kuntazo obudde buno. Ngambwa pastor mune kwegairide pastor. Nsabira mpuli ova family. Ngambwa mune pastor nsabirako munange pastor. Nakole ensobi sabaku. Munange pastor nakole ensobi bampabya. Munange pastor bantwala. Mukama wa ne bantwala ewa mujonkezi negwagala kunyonka munange. Firimu egenda maaso yatandikirawo kaaba ye Kalyama. Akabira pastor benga amuyamba bigwera wa tunulira. Nyanyala nzita bantu banziba. Mukama Katonda. Family yange ne ng'asooka nyonyola pastor family yonna nga bwegenze. Era nga muga pastor muneegwe kagwa agenda okinkolera. Oyo Mukama gwe tusinza ali mu ggulu. Kali nga muga Katonda ow'amaanyi alina okutaasa. yange. Kakati kye Nga muga family yonge eweddewo. sabuka kanisa. Nga muga ni muganda nge kakkana. Olwo tugirawo ebyo byonna byo. Nga mugamba nti munnange Tuseeko. Nsabeere mugumu. njagala obenga oguma. Pastor. Osobola okukkiriza n'oyatula obulo. Njagala osooka oyatula obulokozi. Okwatula obulokozi. Okwenojjola kwegamba okulokoka kibanga kukwata mu mpisa z'oyinamu eza kitaka eza green eza kakobe. N'ogamba nti Katonda yagalako ziri wanti zeezoka empeke enjeru. Kati n'osooka weenojjolako ziri zonna empeke endala n'osigaza empeke enjeru. Webayita obulokole. N'ogamba ndi empeke ez'obwonoonyi zonna nzeggyeko. Yakola byonna. Then ekigambo ekyo bw'okyatula n'akamwako kikusempeza kumpi ne Mukama Katonda. Awo nno by'otandika omugamba n'atandika obbiwulira. Wano wozze. Kyobola abantu abasinga basaba nnyo Katonda oli n'agamba nsabidde Katonda kino takimpanga ebbanga ddene. Kumbe okwonoona n'owo bigambo ebikaawu ebiri ku lulimi lwo ate nga lulimi lwe lumu lw'okozesa okusaba Katonda kireetera Katonda okuba ndi buli ssaalayo gy'osindika bagikabba n'egwa mu muliro tetuuka. Bulokozi. Pastor nzikiriza. Kale nno omusajja mukulu Takyamukama. yasalawo abenga yatula ekyobulokozi n'agamba ekito kiba kya Mukama. Atula obulokozi. Tutandike essaala. Era kati ngenda sooka nkwatuza obulokozi. Then tusumulule essaala. Mukyala pastor n'avaayo. Umutuuseeko. Nyembadde nsaba ojje akkiriza okwatula obulokozi. Nsaba tumwatuze obulokozi. Tumwatuza obulokozi. Mukyala pastor ng'avaayo. Pastor. Jenawa ndoze mu kifo kituufu. Namu nange wozze ekyo ekifo ekituufu ekya Mukama Katonda. Kola ku nsonga. Era ensonga yo Mukama Katonda agenda gitulamu. Kano tugendako kwatuza obulokozi. Bagenda mwatuza Kalyama ajja kulokoka asaaga. Kakati Bayibuli egamba. Ebizibu byonna mu nsi muno ebikutuukako era oba olina kusaba Katonda onaakuyamba. N'olekera Katonda n'akola obugwe. Kakati ogenda kugamba nti ayi Mukama
bamutandiseeko nze gundi Mzee Kalyama wuliriza nzize mu maaso go nga njatula obulokozi nzikiriza nze n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange ndokose era olunaku olwaleero nsezeewo okwetwalira obulokozi amanya gange gawandiukulule batandika omusabira okawandiike mu kitabo ky'abalamu kumbe buli wasaba mwoyo wa mukama abanga dda webale mami basi kati musajja mukulu okwatuza obulokozi kekuwedde tugenda kusabira obeere mugumu ebyona byonna ebikutate ku pressure kigenda kuvaawo owulidde owooluganda kakati ogenda kufukamira wano genda kufukamira wano tusabe owulidde munnange omanyi oyo ali mu ggulu bwe tukwasa ebizibu byaffe byonna byonna bwe tubimuwa abimalawo kkiriza n'omutima gwo awatali kubuusabuusa kwonna mukama katonda taata tukowoola mwoyo wo waayo omwana wo mukama nga batandika musabira era n'omuteeka ku nsi yafukamidde dda kati zikolebwa era zikolebwa alemeddwa omanye emitala ezisinga ekireeta obuzibu abantu baba baagala zirwana nga bo mirawooli ono yalowooza nti entala asobola okuzirwana kati osobola otusonyiwa n'alyoka atandika okutabaala n'olwekyo tuwaayo omwana wono mu maaso kale batandika omusabira bawayo erinnya lyamikono gya mukama katonda byonna byonna byaso era ebyo byonna emirimu emibi gyakoze girabika okuba ndi gyakola ng'ensobi omunazaake byonna bye yasobya mukama katonda tumulese maaso gobe ng'okusokusatu gyakulyali omusaasire mukama katonda omugye mukuba eri aboonoonye kyeko enaku yonna yonna ow'emputu yali mutomuno tumusabira essaala eyesumulula emitwe gyawutuma byonna ebibi emputu yonna tugisala levo tugikakkanya saba mukama ebibi byonna ebimubaddeko mukama katonda yoko mukama muno mwatunuliranga okayana atunule ekigambo kimukukkiriza ba omuliro aguwulire ayuge nga tumutereeza mukama kiri mu lubuto tulira kikaaba kifulume esumulula mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu fayawulira omuliro gwegwegwe tumuwonye geyeena tumukomyawo mu nsi ey'abaana nnyo okutegeera kerere sindiyo muzuri sindiyo mama bamukuba essaala n'avaamu endogo yavaamu endogo n'etema sebo kibadde kigenda musuna ozanya n'okuzanya weebale mukama weebale yesu weebale sebo mukama katonda weebale yeswa weebale nnyo taata weebale nnyo mukama netusobola okugyawo ebizibu bino byonna byonna owooluganda kimanyi byonna byonna ebibadde bitulugunya biweddewo kale no bamugamba asumuluddwa kyonna kyonna ekibadde kimuleese okuba nti afuna obuzibu okukaaba kwonna kwabadde nakwo kulabika okuba ndi kuweddewo ffe tuli bakozi be era n'agamba ffe tuli baweereza ba katonda buweereza obwaffe ekyo kye tusobodde okuleka tukola olina okukkiriza obeere era okukkiriza kw'ofunye olunaku olwaleero kakasi okukkiriza okwo tokusuulanga yeekoona ku ye tewali kiba era kati akwekoonako yagwa ogwo era mukama katonda guba omugongo gwo onywererenga ku ye emmeeme ye enywererenga ku yesu tovanga mu kyaki kubanga ekkanisa yessomero era yengabo esookera ddala mukama ayi kulayi mukama katonda gwe nyina ekisa ayi mukama katonda gwe nyine buyinza n'otuleetera era tukuleetedde ayi mukama katonda omwana we yali omwagalwa emikono gyaffe oyo omwana we yali eyabula mukama katonda kubanga buba bubuze bwe butukozesa ebikolwa ebyokwonoona byonna ebibadde naye wakati mu kubanga tukomawo maaso go tuba tudde ekayi mukama katonda sazewo abe ng'akomawo ekayi mukama katonda era mwanirize ng'omwana yali yabula wabula ategedde ewaka tula obulokozi kale obe engeri gyatudde obulokozi mukama katonda malayika ze ez'ekisa zibeere naye mukama katonda enkanya omwambaze engabo ez'obukumi mukama malayika zo zimubeere buli luuyi lwonna okubanga zimutangira abalaba okumukosa mukama omutukuvu weebali tukusa mukama katonda kulama mutukuvu abengaka mu kifo kye naye mukama katonda okusasula kubenga gye tuli mukama katonda tebyali byange akati noono aba aliwa naawumudde musajja mukulu ekomawo
wowe nahunu yajja akaaba bamukube kibooko yina ebikugunyu bitonya okaabiraki yajja akaaba eritadde eri balina omuliro kati anojja onkaabirira bukaabirizi bonna olina kyejo wano wetujja okutandikira wali baawo ekitundu ekyokubiri ekize naye nga tubaga mwena abataba firimu ku ssimu tubagala nnyo gende maaso n'okusubscribinga ku YouTube channel eno ate towerabire okubanga onyiga notification bell tubagala nnyo abatuwagira mu Uganda era sa Mukama Katonda abenga bankuumira